Duba agamba okukitegeera nti alina akawuka ka siriimu gwali mwaka gwa 2013 bwe yalwala n'asimbayo ekitooke ekyawaliriza abasawo mu ddwaliro gye yali okumukebera buli kimu era nga wano yasooka kuzuulibwamu TB oluvannyuma ne bakamutema nti alina siriimu ky'ataasooka kukkiriza. Okumanya nti nina akawuka akaleeta mukenenya gwali mwaka gwa 2013 n'alwala era n'embeera bedridden ati IHK. Ati awo mu kulwala ne bantwala ku ddwaliro ne kunkebera ne manya mbu nina akawuka akaleeta mukenenya, naye mu kusooka basooka ne bankebera ne balaba ebirwadde bibiri, balabamu TB ne HIV. Era mu kusooka basooka treatinga TB for 6 months before nga sinatandika ARVs. Ono agamba akawuka ka siriimu teyazaalibwa nako ng'abaana abalala wabula yakajja ku muwala gwe yali yeesiga ennyo era nga kyamutwalira ebbanga n'obuvumu okubanga agamba bazadde be kubanga yakimanya nti kyakubanyiga. Kati nga bwe nkugambye mu 2013 era we namanyira kitegeeza nali mukulu already era sigamba nti oba naazaalibwa nako saazaalibwa nako, naye I was infected by someone I was trusted. Omuntu gwe neesiga ennyo era yakansiiga. Dube yatandika okumira eddagala eriweweeza ku kirwadde kino erya ARVs nga we twogerera yakalimirira emyaka egiwerera ddala Musanvu. Okwawukanako ku bantu abalala ye Dube agamba bwe yakimanya nti alina akawuka ka mukenenya yatandika okweyagala n'akkiriza nti mulwadde nga y'ensonga lwaki yavaayo n'ayogera mu luwatu nti alina akawuka ka siriimu. Kinasooka okugoba ye stigma mu bulamu bwange. Bwe wejja mu stigma omanyi bw'obanga ofunye akawuka akaleeta mukenenya, the first medication oba obujjanjabi obusooka kwe kukkiriza nti you have it oba you are living HIV positive. Of course era nga omuntu yenna obeera shocked, naye nze nali mugumu lwa nsonga nti nali mulwadde nnyo. I was very very ill nga ntuuse ku point efa. Ajjukira omuntu omulamu yenna obeera ne CD4 ziringa mu 100+, naye by then nali nsigaziza 14 CD4, ekitegeeza nali mbuzayo akabanga katono nnyo nve mu bulamu bw'ensi eno, naye alhamdulillah nkyaliwo era nga awo wennyini we nagumira omutima ne ŋŋamba mbadde ngenda ffa. Lwaki kino wekize sigenda nakyo mu maaso nenzikiriza kishendi. Okufuna maama w'abaana be agamba teyasooka kukimwatulira nti mulwadde wabula eŋŋamba ezayitiŋŋananga ku kyalo kw'abeera mukyala we yatandika obbimubuuza n'abyegaana oluvannyuma yakikkiriza nga wano mukyala we yamulayirira nti talimwabulira. Okusooka kyali kizibu nga wali abasuspectinga nti I'm living HIV positive, naye mu mbeera eyo kinasalawo okukola ekinambeezaawo mu bulamu nga sitidde sirina stigma yonna kwe kuvaayo n'enkola ki n'ekyogera mu lwatu nti I'm living HIV positive. Era ekyo kinyambye nnyo okufuna emikwano n'okubeera omugumu. Nze sisosoleddwa lwa nsonga nti nakikola mu bwangu nenvaayo neŋŋamba buli omu nti nina akawuka akaleeta mukenenya. Ekyo kibeerawo mu mbeera nti oli aba tamanyi, oli waba tamanyi nga just asuspectinga nti oliving HIV positive. Ekyo kyo kibeerawo mu bulamu, ne bakusosola ne bakwogerera ne bakola ki, naye bw'ovaayo n'obagamba nti oba kino ne kino kiri bwe kiti mu bulambulukufu eyali kwogeddeko already oba wamugamba aba tasobola kusosola. So nze ekyo tekintuuseeko nnyo era ne bazadde bange banjagadde nnyo, abantu banjagadde nnyo era kwe kufuna n'omukyala. Dube agamba ensonga lwaki mukyala we n'abaana abasatu bo tebalina kawuka ka siriimu kubanga basobodde okugoberera amateeka agabaweebwa abasawo naye okunyiikira okumira eddagala. Nze ndi mufumbo, nina omukyala wange omulungi omukyotala n'abaana basatu naye bonna balamu, they are living HIV negative. Ku ddwaliro ofuna bakansala abo bakukansolinga engeri gy'olina chikolamu like for us we are living a discordant couple. Eba discordant couple, I'm living HIV positive, she's living HIV negative. Kati mu mbeera eyo batugamba like we do protective sex, naye we tubanga twagala omwana akakaseera we tulina okukolera unprotected sex. Reason being nti
I don't have to take risk. Sina riskinga bulamu bwe yadde njagala nnyo ndi mwagala nnyo naye ekyo tukikola mu mbeera eyo nti we tuba twagala omwana we tusobola okukolera ki unprotected sex. Muyomba takomye okwo wabula akubiriza ne bavubuka banne okwekuuma kubanga obulamu obuyimirirawo ku ddagala si bwangu bwa kuyimirizaawo. Zirinaako obuzibu bwonna kyova olaba era am looking like this nti nze eddagala lyange ndimira mu budde. Abasinga ekibaleetera ekyo nti leero ayosezza ate nkya naamira lulina bwe batyo tamirira mu budde alina stress yeteekako zi stress biki nti eddagala obudde butuuse naye nze kati eddagala ARVs namufuula switi wange nti nze kintu kya ddakiika ntono nnyo n'eddakiika tewera omira n'ekiggwa naye ate sitegeeza nti abatalina mugende mwegatte like you practice unprotected sex kuba si lyangu lyakumira buli lunaku ekyo si kyokumala like obulamu bwo bwonna nga you on medication omire mpeke buli lunaku si kyangu naye era life goes on oba tolina ngeri osobola kikola kuba kyekyajja ekyo bola nasalawo nze bulamu. Sarah Nakandi, ACE TV Select ey'enjawulo.